Olukiiko luteekateeka emikolo gy'amazaalibwa ga Pulezidenti Museveni ag'emyaka 79 olwaleero lutongozza enteekateeka egenda okugobererwa mu kukuza emikolo gino eginabawo ennaku z'omwezi nga 15 omwezi ogujja. Ab'e Kampala nga bakulemberwamu ssentebe waabwe wa NRM Salimu Uhuru bakukuza olunaku luno ennaku z'omwezi nga 8. Ono ng'asinziira e Kololo gye batongoleza ebikujjuko agambye nti bagenda kweyambisa amazaalibwa ga Pulezidenti Museveni okulaga bannansi NRM byetuuseeko nga kuno kugenda kubeerako omwoleso okulaga bannakibiina kya NRM ebintu bye bakola kwessa okulongoosa ekibuga Kampala kyonna. Salimu Uhuru asekeredde abadde balowooza nti emikolo gino sijja kubeerawo era n'akowoola bannakampala bonna okuggwera e Kololo ng'ennaku z'omwezi 8 mpozi n'ennaku z'omwezi nga 15 ebikujjuko nga biggalwawo. Representatives of transport sector, 7 huge group of cleaners, pressure group, team chairman, team Thara, revolutionary guard, all those other groups, they will all be around. I won't estimate the numbers. I don't want to be quoted. So the activities of the day, of the celebration, will be exhibition by Bazukulu who are successful in entrepreneurship, sharing of testimonies about the life of Jaja and the struggle by historicals, airing of documentaries about the life of Jaja and the struggle, cultural performances, dancers from all regions, music gala, various artists, Bazukulu cleaning selected areas in Kampala as part of. Akulira ofiisi ya ssentebe wa NRM ekyambogo Adija Namyalo agambye nti omulundi guno bagenda kulaga abantu ki NRM kyerinawo. Ono asekeredde abalowooza nti NRM oba Museveni wakuva mu buyinza nti banoone ku vvu. Namyalo era agambye nti bagenda kweyambisa amazaalibwa ga Museveni okulongoosa ebyasoba mu mugga Katonga gye basinziira okuwamba obuyinza. Ati abantu abo tulina okubatunuulira nakkaliririza ensonga eyo ng'agamba njogera ku Katonga kubanga bwe twawangula Katonga kyatuyamba okuyiteeka yabwe ne tusobola okuwamba Kampala. Awo olutalo ne tuggala. Ofiisi ya ssentebe wa